Ochalaba okwanjula n'embaga. Pain, he will sit. Just press it. His pain comes when he starts feeling pain, you will see him sitting. Tanatula anti siraba y'abakameruni kye bakozewo. Anyiga tannanyiga. Negera no boy. Eyano byekulu. Ajula okubira omwami wa mugambe ensonyiwa. Nkomawo. Olaba Kasalini kusaasira yesaba ekisonyiwo. Ate gwe ng'akisaba Sseruga. Nsonyiwa. Kati ate gwani atakisaba. Mbwe mikorofoni. Senga akalina. Mwanyinaze. Otuleetedde ki ekyo? Olese mwami. Ani ku lwani? Abatanzi. Amulese ku lwani. Bane mukubire n'aba mu ngalo ez'amaanyi. Olumanga kadali dali. Wasito takula wasisitira. Yakonzitamu omuntu lumu. Soko mbulize ku bantu bange bano. Akakuba katonye naye mbasamu n'ekitiibwa bannange. Watakubye mu ngalo tewakuzibwa.
basebo tusanyuse okubalabako bannyabo era gye basebo banange mukuliko amakubo anti mazima wanvu ndi musanyufu nnyo okubeera ku mukolo guno omugole waffe yebale nnyo okubeera ng'obuwangwa bwaffe tabusuuliridde nasobola okubeera nga alaga abaami nti ffe wano bwetutyo bwe twambala bino bwe byalinga edda era kirungi nnyo ne tukomyawo obuwangwa bwaffe mukwana ebale kubeera nga oli mutaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli wano eno mu Kalagi wetuze okujja omukyala bananga alese bazungu abaana bagenda ne beebuuza bannanga abazungu babajja wabo banakikola batya ono ye amulese anti olaba oba anaavaawo awo waali tagaana kuvaawo naye nga njogera okugamba nti Sharita School of Beauty gyerinnyo tusomesa abaana dene boarding tutegeka omukolo gwo gwonna ate nange Sharitas Bridal be banyambaza ne bankolako enviiri ne makeup njogera okugamba nti omukyalo ono bwabadde akola omukolo gwe agukoze mu ngeri ya buwangwa agenda kubeera nga atubulira lwaki akikoze bw'atyo bannange ensanyusa okulaba nange okusinkana onoosonyiwa eddoboozi lyafa tofaayo kasita tukuwulira baletuuka ku mukolo amira kama wawiza tugutuuseeko bwewaawo tekimu tekigenze nga nebadde nkyagala lwaki pulaninze olw'enkuba efudde embyo naye nga etegeeza mukisa naye nga ekikulu kya byonna banzijje ku lujja omuhusband azze kyekikulu azze wammwe omugyewa najja wano Belgium wanagwo yina amanyi nositula omusajja mpaka wano nkutidde wanaabaki ndikubuuza maama oli otya ndi bulungi very okay kayimba ki akali mu bwongo obwo mu kaseera kano n'engeri gy'owuliramu like nzikiriza nnyo mu Katonda ntera nnyo okugamba wala akayimba akagamba oh my gosh kankerabidde I'm so stressed naye nga Katonda wa buyinza whatever you want ojja kifuna era okifuna bw'obanga oweesize Katonda kyekikulu ndabye engeri enviri gy'ozikozeemu ne decoration gw'okoze byanjawulo wakijja ku ki era lwaki wakoze ekyo ensonga enkozeseza kino ebbanga lyemaze nga sibeera mu Uganda myaka 10 n'omusobyo neyongedde okwagala egusi yange n'eggwanga lyange naki kyendi kubanga eri wanjawulo ku wano katutuna n'olaba nga ate ffe tulina nnyo omukisa oba tulina ebirungi bya tuyina naye tutubisambajja ne tusenza ate ebyabapya ebyabalala kakati bw'olaba omuntu ayambadde olubugo wano ogamba nti musawo Muganda bw'olaba ensimbi musawo Muganda naye nga that's what we used to be olubugo lwe lugoye bajjajjaffe bayambalanga naye akati so ekyo kyansipayiringa nengamba ate n'omwami wange ayagala mbeere nakyo in fact yansipayiringa nangamba gwe kubanga it took time okumanya enviiri ezange zeninanga every time is like that's your hair and I'm like no until I was okay one day pew I took everything out and thought wow it's beautiful and naberanga ngamba ogenda ku internet okufuna ebi products ezikoma my natural hair or like so like anyambye nange nezuula nengamba wow we are beautiful lwakuba abantu abamu balowooza bw'obeera omweru bw'obeera omulungi nenze nagala nnyo okulaga nti tulina okubeera mu culture yaffe tolina kukyusa kala tokyusa kala yo tokyusa culture osigala oli mu Uganda osigala oli mu Uganda pozi n'ekirala kyenandyagadde okwongerako omukolo lwaki njagadde okukola bwe abantu abamu bagenda okukola omukolo nga bannayuganda baganda naye naakola omukolo n'akyusa engoye n'ayambala ez'Abanigeria n'ayambala ez'Abayindi n'ayambala ez'Abanankole naye nga tosobola kulaba mukolo gwa Munyankole oba Muyindi oba Munigeria nga ayambadde gomesi y'Abaganda kwanza nayagala mbeere complete different naye nga mpulira njagala ku identity ola n'abagema abange badde bambadde embugo sinjagala to inspire other like okoze ekintu ekyenjawulo that's what I wanted though enkuba ekiguddemu ne still different omukolo gubaddewo ekimere tukiridde ataze omusajja gwamulina you are here so that's all what matters soka otubulireko omuzungu wamujjawa omuzungu tulesa he gonna tell how did we meet how did you guys meet in fact we met like next to my work there is a library we are working like we're working not far from each other and there we bumped into each other. So you were always seeing her like every day? Not every day, but often. And yeah, after a while I asked like her number and from one thing. Ochala bw'okwanjula n'embaga